Tuguddemu ekikangabwa bannange. Embeera ya butiti, embeera ya kujonjowala, embeera ya miranga myereere na biwoobe. Wano Migyeera Nakasongola ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Baasi eno gy'olaba mu bifaananyi ya kika kya Scania era nga ya kampuni ya California Bus Services. Baasi eno ebadde eva ggulu ng'edda Kampala n'esanga emmotoka ya Fuso ng'esimbye okumpi n'akatawuni k'e Migyeera nga yafudde nga waliwo makanika ali mu gikanika. Baasi n'etomera emmotoka ya Fuso n'ewaba n'etomera ate emmotoka endala eya Isuzu D-Max. Bw'etyo abantu 5 ne bafiirawo, 4 ba baasi, omu oli abadde makanika abadde akanika eri emmotoka ya Fuso. Kitalo nnyo, kitalo ddala baganda bange. Akabenje kaguddewo enkya ya leero wali e Nakasongola mu tawuni y'e Migyeera era abantu 24 bafunye ebisago nga baddusiddwa mu ddwaliro okulaba nga bafuna obujjanjabi. Baasi eno ebadde ekika kya Scania era nga ya kampuni ya California Bus Company nga bwe mbagambye, ng'eri nnamba UBB 538K. Ate wabaddewo n'emmotoka ey'ekika kya Isuzu D-Max ng'eno ebadde nnamba UBK 688C. N'emmotoka endala nayo ebadde mu kabenje kano ye ya Fuso eri nnamba UBC 209A oba E. Ezo emmotoka ezikoze akabenje e Migyeera era abantu 5 ne balugulamu akaba 25 abadde mu baasi bafunye ebisago ne baddusibwa mu ddwaliro Nakasongola okufuna obujjanjabi. Yo baasi eweddewo esensebuse kibi nnyo, abantu baffe bafiiridde bwemage just lwa bulagajjavu bwa poliisi ya bidduka, kuba singa wabaddewo maaka eyateereddwawo mu kkubo lino nti waliwo emmotoka eyafiiridde mu maaso, osanga wa baasi yandirabuse nga bukyali n'asobola okusala ku sipiidi kuba okimanyi ggulu ti highway, osanga yandivuze mpolampola n'awonya obulamu bw'abantu. Naye bwe kityo bwe kibaddewo, poliisi yaffe nga yaavu kati batandise mbu okunoonyereza ekividdeko akabenje naye ate nga bakiraba nti tebaataddewo signs, tebaataddewo warning mu kilomita ng'emu ti maaso eyo waliyo ekimotoka ekyafudde, wabula bo baabirese bwe batyo. Akabenje ne kabaawo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Emibiri gy'abagenzi twaliddwa mu ggwanika e Nakasongola, n'abafunye obuvune bali mu kujjanjabwa e Nakasongola. Tubasabire nnyo baganda baffe abakyali abalamu, Mukama abasuuse, n'abo abafudde Mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo ddala. Batutegeezezza abeerabiddeko n'agaabwe akabenje kano kavudde ku ndiima ebadde evugibwa omugoba wa baasi. Abalala ne batutegeeza nti akabenje kavudde ku bulagajjavu obwa poliisi y'ebidduka, n'abalala ne batutegeeza nti kavudde ku bulagajjavu obwa nannyini oba ddereeva w'emmotoka ya Fuso eyafiiridde ku kkubo ne batagisindika gizza bbali oba ne batateekawo biti mu kkubo ng'enkola bwe badde gyeba nti emmotoka bwefuna obuzibu mu kkubo ng'eri mu kkubo wakati oba ku mabbali bateekawo ebiti okwalaatinga oba okuwa message signal oyo yenna abajja nti maaso eyo waliyo obuzibu, naye nti bano tebaakikoze ate obudde bubadde bwanzikiza ne bba bubadde buli mu kukya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tutegeezeddwa nti omu ku abo abafudde endagamuntu ye erabiseeko ye Muwanga Alex. Kitalo nnyo bannange, kitalo ddala. Ab'eŋŋanda, ab'emikwano, mwenna abafiiriddwako abantu bammwe bambi tubasaasira nti Omukama abatugumize kuba yatuwa ate yatuggyako n'ekibi nnyo baganda baffe. Ge gaagaliwo okuva e Migyeera e Nakasongola, akabenje akatutta abantu baffe 5 24
bali mu kunyiga biwundu.